All right, a very good afternoon, good morning, good night. Masizem temenda batu na flash it on television to community sergeant Chita Mtamanu Tabalo okutuwa ku info ebiri mu Congo, ebiri mu Kenya, ebiri mu Rwanda, ebiri mu Uganda. Nenga chana kunyo onako tujide ku mpeo nga twakafuna gakagwao nejita abantu bana Uganda bachafa ate bachafira ddala. Sijataka ko former IGP wa Uganda yafudde. Kati bya formanze sibimanyi. IGP wa Uganda nayo mala yafudde. Nolo watu bafachi obani abaloga obani abata nange simanyi. Nenga IGP wa Uganda naye achitadde. Ero mukama Katonda tumusaba banda benesika waguru eyo basobole okunyima emboozi ey'okunsi siri mulalu bino bya ddala naye nga kitalo nnyo bambi Katonda akusasire byakusobako byonna watulugunya bonna n'abakusaasire. Tulina Sergeant Chita Mtamanu Tabalo agenda ku information ebiri mu Rwanda ebiri mu Kenya otwalwe Congo nga kinoomu alulaba atya ayo tugambe to Sergeant Chita nja tuperemu ku tochi ku bintu bye Congo ku bintu bye Rwanda otwalwe nga kinoomu bigenda kugwerawa. What is your analysis ku kino ebigenda maaso mu gwanga buza kwatulaba atutandikirawo sebo tukwaniza kompeo Uganda mwenatu badamusizza baganda bafa bali ebweru Australia, Canada, Denmark, wanyinaze China kaites muganda nge Oma Kasimu ni America USA Boxer Destroyer baganda bafe monna George in Australia, Kasule in Australia and many others abatuleseewo nemulaba nti Uganda teri mu mulamwa. Eno Uganda gimula batwandi badde mu mistake era tulina mu mistake naye bannaffe batu betraying kubanga bingi byetwasirikira ntulowooza ndoza wana mujjukire bulungi nasabako President Museveni billioni emu naye balaba nti billioni kizibu nnyo ogikwata ne bagiwa Jita balaba nti kizibu nnyo afadhali ogiwa Jita bagigulamu eddagaali ente bwe balowooza nenga tebakimanyi nti future yaffe fe abali abaana abato be bajonoona. It was a case okudira omwana omuto n'omukwase mundu n'atandika okutta. Kakati tuze n'omulamwa twogera ku Congo crisis kubanga Congo efuuse Congo worldwide panel Congo ge mawulire mugende muwira M23 mugende muwira Rwanda Rwanda ejeria mpira obafa FD what force Rwandese Defense Army RDF Rwandese Defense Army mujukire nti Rwanda esoka kubera RPF Rwandese Patriotic Army majege Rwanda ataga Uganda National Resistance Army National Resistance ebyafe bya resistinga oba yagala bato yagala gwe mukazi wojja kuvaawo oba gwe toyagala gwe tojja kukola wano gwe IGP ojja genda sijja genda kubanga mujjukire bulungi onakulumbaga ne bajja kafa tumukundo oyo Henry kifo kya Iso n'agamba sijja kuvaako naye nga mukama we chief ni command ya mujeewo yamuwe kifo ye n'agamba sinza kudira nze abadde DG Iso mpe junior wange obwa Iso Sebe otwana balule ne mu office ne basindika Sejjusa ateri antama general gendo kole handover na atuka na mugamba sijja kukiriza kuwa junior wange nze we banfa mu office balete brigadier munange mukwase entebe sijja kola handover nenga just kukwata file ayogere no sense we akwase kayanja sebo yagana Sejjusa na mugamba wayanga tokubaso kwandinga over office nti tekikubasika yalowooza nti ebintu by'amagye byabakizibwe kubanga alowooza nti olwokuba amagye nti amuyita kizibwe yalowooza ebintu abeetamu nonsense. Sejjusa the man of no nonsense n'alagira wansi awo bagende bayite pick-up y'emiggo ne bagende bayita pick-up y'emiggo ne landinga wansi n'omugenzi Nsibambi yaliwo nga naye bamulonza abeere kakiiko akakola handover ne baleeta emiggo. Sejjusa n'agamba bastaff section yemwe ya Iso ejje n'emiggo awo neyingira mu wuumu kakati tumukunde n'atunula ng'alaba star ate Sejjusa manye tulikola amajega naye amajega ali mu garages kati Sejjusa abantu abo nabo n'abalabanga bebonoonye ejje lino kubanga bo bawuza family members
Sajjusa namugamba ne bazo kuteresa aweji ntase ne bantedachi nyoti nkubaso kueleza kano namugamba vam yokusaaga I have an order from chief in command to hand over here today office jiwe Kayanja sebo tumukunde nalema Sajjusa nagamba kwati mulete nkoni yezo kachava mtu mkunde na awondo na alowooza nti kati bintu biri serious na wayo office nolwecho ndoza mchimanyi nti General Kayanja yabeerako director wa ISO ekisaazi no nga twakafiri wa director general gwe bayita Oluka Charles kitalo nnyo ne IGP agenze no problem bonna basajja bakolera Uganda batekako ettaffaali oyo ogola afudde yatekako ettaffaali dene kubanga basajja ba Odomero be basajja bakisembo kubanga bo bakolanga training ezamaje okubeera ba IGP ba Oriema mumanyi Oriema Charles Oriema amini gwe yatta ne jana ne mumanyi kati ebintu ebyo babikweka ate nze gita sandi agadde kweka records za Uganda bwino abantu bagala okutegera kubanga abantu president Museveni tuziba cyana mukaga waliwo abantu abazaalidwa bambi tebamanyi they are not informed kyovolaba bambala tisati ne bagenda okwekalakasa ku parliament kakati basanga fa abasajja ngaba abakwatako ku nkola ya amini abo bonna nde taliko iresi nemba kuba nemba sanyaawo kubanga tebamanyi kye baagala batofuse mutemu ato no tebayinza gama betaga CDF mu parliament no yitaba Kabanda avamyanze elistani gyateka ebigere na organizing abantu banna Uganda is a member of parliament Kabanda ali mu parliament nayembu alese group y'abantu bawerekereko CDF general wa maje mutabani wa president kati Kabanda akola ngani first thing lwakubante abantu bebanga bali mu kinabyo bana abatebalowooza ne bagana enze Kabanda anzani kati ndibwerere kambuuza amazigano dalanze Kabanda nga n'amaziga kubye ekifaananyi kye agabuuze naye enzani ne azaku nganya abantu bakole mutiny eyokulumba parliament iranze singanze speaker emongolwa kwa ebintu babiteka mu love DRS bichi Kabanda singa yaguddwa kudda no musango kubanga bamulamye ku camera to support Piero U kitegeeza yandibadde bamugudde ko ddo musango ekyo bakola kiririgo okusupportinga party ejeta wanye esigali ya government olira febajita eno government fetu agireta abantu battibwa president Museveni yayingira mu nsuko ngalowooza agenze kulwana naye yamanya nti abantu bagenda kufa era kyovola yababuuze Warukikaire mu nyumba ye n'abuuza abatayagala kugenda mu nzikiza muveemu abavaamu bavaamu kati bali abali abajasi ngolide bamanyi nti bakoze ddo omusango ogulirigo tebakyaddayo mu maje baba tegedde nti bagenza kutesa ni Museveni bagende Museveni n'abagamba let me tell you are westerners you are Rwandans too banga lwejema ne Kagame oboti yali abamye namba nga balina okukola campaign yonna bagende bakola obuyekera era obuyekera baabukola lwejema yafanga dayo Rwanda Kagame is now president of Rwanda and they were key of Museveni olira kitegeeza nti balina agenda yaabwe nti mulaba abantu bano kubanga fe twatulanga mu nsuko bwe twatulanga mu nsuko nga tulaba abasajja bali eri ku buti eri bateesanga ki bye bateesanga up to now agenda kyagenda mu maaso Asko nyinine agenda kyagenda mu maaso kuba mutukene ngo kutoki agenda ne bya Kongo Rwanda byonna byali muti tujja kolanga zine entalo ebintu bya TUS origin byatandikira Luweero ate bitandikira mu Foronasa olide kubanga kati weewunye lwaki abalana mu Kongo batuusi lwaki abagenda okuyikiriza mu butu batuusi bava Uganda bwe twabeera mu nsuko ensi yatuyamba yali egi Libya ane Gaddafi bamala kumulimba nti abagenda okujjako oboti basiraamu Kasimu nga Museveni Mbabazi nga ye Muhammad Salimu Sale akandwanaho wata musajja bawira amanya n'agamba abasiraamu bali mu Luweero n'abawa ebyokulwanisa ng'agamba obusiraamu bugenda kola kuddemu bufugeki Uganda wali owiddeko ni Museveni yasalidde muzikiti gw'ekibuli wawiddeko Salimu Sale ero yasalidde Wambogo olidde Sefali afudde juzi wali owuliddeko nti Sefali yasalidde Kampala mukadde ebintu byali bya kuyitawo tuyiseewo tutya Gaddafi n'atusupplyinga tusobola okuyambibwako ebyokulwanyisa ebimu
sikuva ne government yetwagijjangako eyo Gaddafi bwe twagenda e Rwanda Kagame ayogere ani yamuwa ebyokulwanyisa ng'alumba Rwanda ejja yabijjawa Uganda n'amagye fe netuyamba ku Kagame n'atuuka ekigali ne batujjayo ababbi bati batukiza de kwata kaji kubanga twagenda nga training kubanga nalabi ne mu 23 e traininga naffe twagenda nga traininga nga training ng'ekizinga oide tumala okuwamba nga batuusi babaganula batuusi tugoba bawutu otani tufuka tribal oide naye nga tebereza Kagame ava mu Rwanda 59 how many years myaka emeka yamala mu Uganda nabeera Kawunje refugee camp kiri kamwe ngaawo ne Rwejema ne mpira simanyi ne Kajiji mu yali kati sebo mutuuze wa Kamwenge camp we yakwera obwali refugee avayoda kati mutuuze honorable minister mu Uganda Kagame yabagamba buli munalonde yasigala mu Uganda munoda anja kusalako omutwe kakati panau netu Kongo ye mwogerako Kongo fe tutandika okugenda mu Kongo ensezi Rwanda ne Uganda nga taddewo okujjako Mubutu n'avaako ate Mubutu yali abeeranga Rwanda Kongo anti katuli Kongo ebizo bya Kongo bitandika ddi ebizo bya Kongo bitandika ku Mubutu nga fe bana Uganda tusazeewo okugenda oteekako president ava mu Uganda nga naye mu Kongo ne tutwala Kabila yali abeera mu Uganda ng'abeera Makindye olidde emyaka gy'amala nga tabeera Kongo ku ntalo z'Abapatrice Lumumba zaali nyingi naye olw'okuba nti Kongo bano bannaffe baali bamaze okukola calculation yaabwe ne bagamba singa tuteekako Kabila tujja kufuna bye twagala twatwala bulungi Kabila ntumutuuse Kinsasa Kabila n'atwefuulira abamutuusize ba machinery ne tusalawo ntugamba okay bw'aba atwefuusiza katudde mabega tujja tukampinga Kisangani ebyatuka Kisangani wabiwulira ate e Rwanda amagye ge Rwanda gatwefuulira tuli ku mission emu bone balowooza mbu ate bebagala omanyi Uganda President Museveni bw'amanya nti no Uganda yavaamu Kagame era President Museveni takkirizangako nti Rwanda emusinga yakimanyi Kagame zisiwe boy paka Kagame lwe yamugamba naye ompita boy ni wikiwe I'm a statement I'm a president of Rwanda Republic of Rwanda lwaki mumpita boy kakati abakulu babana abamagye era baakibalanga nti Rwanda kubanga abamu baali ba paymaster abamu baali mu intelligence wano abamu baali ki kati balowooza nti bajja kutwala bali abantu kubanga yamulekanga ano brigade oba major general oyo n'agenda nga captain ba lieutenant akyalowooza nti akyali ku level eri so yakola eggwanga erirye ne bakola format eyaabwe ne structure yaabwe it is already a government of Rwanda eyina amagye eyina abapoliisi eyina buli kimu structure yayo weeri kakati ne batako bayisayisamu amaaso ebyava ekisangane si birungi twafirwa abantu kumpi 8 nga bana Uganda magye gaffe oide RPF ne bakuba okiraba kakati jita njagala okubenga kinoomu embeera eri kongesa wazino ngagwe munamaje lwaki kuta munamaje nti kuba nti wazirwanako ate obaddeko nabyatandika ebitono bitegeera so nja kwebuuza in your personal analysis nga kinoomu olowooza otalw'ekkongo lutambudde lukutte eno lukutte n'eno kigenda tulazaawa kigenda tukosa tutya mu mbeera zonna ate kyenyaga okukoza kuno ekya nti nno Congo erimu ensi bbiri tulinawo Congo Brazzaville tulinawo ne Congo Kinshasa yonna nsaidi egi ate Congo Brazzaville bali silent bagamba ebyeriwe ya neighbor tetwagala kumanya naye ate gwe Munnayuganda Omukongo Munnayuganda n'Omunyarwanda kamula lyakukayirira atya olumbagane Congo otagotaswa naye ate nga no Congo Brazzaville yalwadde amukaye nagamba no neighbor wange kampeeyo lwaki embeera eno eri bweti nga gwe Sergeant Soja ogenzo kibuuza ngasa yakyo nkirina ebintu bye Congo otalwe Congo lw'abatuusi lw'abawutu lw'abakongo otalwe Congo lw'abyanfuna otalwe Congo amagye agalwane Congo tegalina linnya lya kiyeekera erinnya ly'ekiyeekera lye bayina M23 yali agreement kitegeeza
abantu bavudde mu nsi gye bavudde eri neighbor bonga bagamba singa tukwata ekisaawe ne tukwata ebirombe bya golodi tuba tumaze kwegamba begabirako era olaba batandise ne statement ezigamba mbu boundaries ne bekwasa boundaries bagenda okusala boundaries ezo Kagame teyaliwo bagenda okusala boundaries ezo afande Muzeyi Museveni teyaliwo bagenda okusala boundaries za Congo ne Uganda na wa ne Burundi omukulu Muhozi Kainerugaba teyaliwo naye wawulidde mbu nirawudde Andrew Muwenda basupportinze bangi nti boundaries bazigaba bubi kakati baba bazigaba bubi twajja wano 86 President Museveni twasangako Nyerere twasangako Bashiri twasangako Mobutu twasangako Byalimana twasangako Nkuruzizo wa Burundi n'aba president abala bamugabe nze ndowooza President Museveni singa yalina agenda ey'okugamba nti boundaries bazigaba bubi abo abantu ebandisoose okutuula ne bagamba ekintu ekyo twakidiscussingako naye gundi yatulemesa nga ki ekigendererwa kutereeza ki boundaries naye bamalinze bali bonna ne bafa ne baggwawo ku ssaawa zino bagamba boundaries bazigaba bubi naye tegeera bani abagaba boundaries baali bazungu mu mirembe gy'abazungu agreement zonna weeziri nti ono alina kuyita kitegeeza M23 okubeera Congo waliwo agenda egy'okujjira mu maaso ngere egenda kukwata ku Uganda nti etya Bufumbira eri Rwanda kitegeeze ettaka lyaffe eriri Bufumbira n'olirigenda ligenda kwegatta ku Rwanda bagambe those are Tutsis kwegamba olaba bino ebintu ndaba ng'olubuto olwazaaliddwa kubanga bino ebintu bigenda kujjayo ebintu bingi panawo abalwana bagambye ba refugee kitegeeza ne bakisaazi no waliwo abantu badduka mu Goma nga bagenda bakrossinga Uganda bayingirawo bagenda wa gye bujjera maaso logera kusanga ba refugee abo nga bagamba naffe twagala kuddayo waffe Goma naye tuwulire eriyo abatuusi olira kati entalo ze Congo tezigenda kuggwa naye nga zigenda ku affectinga Rwanda zigenda ku affectinga Uganda lwaki otalo Congo luzemba machineries ba machineries era nga bwe baatukuba nga tutte mu Kabira kubanga Uganda yafiirwa kumpe ebyokulwanyisa eby'amaanyi ne baatukuba mu mailo 4 abaana ne batusobola okuwonya obulamu bwabwe ne baddukira wa Savimbi ne baba wa Savimbi ne bagenda e Rwanda aye Rwanda olw'okuba nti olwedde lwaliwo kiri ekyokola tetukolagana abaana baffe ne babayisa bubi nnyo ne babonaabonera e Rwanda nze ndabira ddala nga ekintu Kagame bw'agamba nti yasapootinze aba M23 kigenda tukosanga Uganda kigenda tukosa mu byenfuna panawo airspace ya Rwanda nkwate teri nyonyebuukako kitegeeza technology omanya abantu ambalowooza technology getwalwana eruwero nga tulowooza nti tulina buno mu machine gani tulina zino byRPG ebikompola by'ekipaapali tebikyakola olida kakati technology aliwo bwebanga airspace bagikutte teri nyonyebuuka ekyo kimu which means toyinza ganti security tali strong ali strong somehow kubanga omuntu okwata space nga tewali nyonyebuuka kitegeeza nti sebo naawe oli w'amaanyi olidde ekyo nakyo yindo kugamba baba obala olutalo kufe tuli balwanyi bantalo tulwanye entalo tukozeze withdraw tukozeze attack endala nga tumaze okola liyogo tulwanye entalo eza buli kika ate nga fe body kubanga amajega president Museveni panawo mulwana ne body ama fe twalwanyanga na body but God is saved us okulana tukyali balamu kati wetegere nti oyina body ama nze nalwana nga sina body ama nze body esasi litukira ku mubiri gwange naye tusobola okuwininga entalo eza buli kika olidde kakati panawo amajje galumbye Congo galina body ama nze lwenalabye n'abayeekera abalina Land Cruiser eziriko katuusa lwenalabye n'abayeekera abalina emmundu eza buli kika nga bali mu Congo naye they state that they are rebels kwegamba olaba nti waliwo ensi ebabiifinga nga naffe bwe twalumba Rwanda nga tubiifinga abatuusi Tutsis attacking Rwanda naye ng'emabega eriyo ababiifinga RPF paka RPF neekwata Rwanda panawo M23 etayina linnya lya buyeekera ng'enya linnya lya agreement yalumbye Goma era yeeyongerayo Bukavu naye mutegeere nti Sekedi si mukazi Amini yayita Nyerere omukazi naye kyekyavaamu mu myaka 9 7 8 Tanzania yalumba ki
Uganda. What next? Amini yagenda. Kakati mujja kutwala ebintu bya Kongo ngebyo muzanyo abanarwanda balwana abalanda balwanyi nnyo Kagame alwana bichi Kagame si yalwana aba abana panau Kagame tayinza kuwa ripoti y'abanarwanda bafudde ono his side tachogera yebogere mu 23 bakubye Goma era amajege Kongo bagakwata era gadduka yes ebibere bino okubeerawo nafe munsiko batukubako nafe munsiko twabuzaako abasirikale mujjukire Bukalabi gye muwulira genocide gyatenda ay attacked Salim Salisi attacking Bukalabi. It was a force of NRA which attacked Bukalabi, but because of bad leadership ne batukuba yatwafirwa abajasi bangi Salim Salewu yera we utalwanyu yako munsiko Bukalabi attack. I was shot Bukalabi, I was injured Bukalabi, yes Bukalabi na yali yeka kati Rwanda tayinza kuwa total number bakafirwa abajasi bameka since they attacked Goma. Tolowoza nti Kongo tayina maje, Kongo ina maje. Era nze nkimanyi babalekedde we. Enter please you come. Anti mwanga utalo you come. Bali sibana bato Angola je manyi yatukuba okuva ekinsasa. Erwana wansi ne waggulu. Sinawira konti waliwo nyonyi yakoseddwa mu Kongo. Naye Angola bwe air strike Uganda we are going to be affected. Kubanga bamanyi nti Uganda ne Rwanda bebali badugawe mu 23. Mukimanyi bulungi nti Goma M23 yajiwambako ne bagijjamu Tanzania ye yajjamu M23 nejikuba paka ku boda ya Uganda ne badisaminge mundu zaabwe M23 ne yingira Uganda webuuza ate M23 yaddamu ne reorganize okudaye okwata Goma. That's where they pin Uganda and Rwanda. 2 Abantu abagamba nti no babadde ba operating mu M23 tetandise ne Sultani Makenga nalabye kati Colonel Nanga yeita Nanga era yandibanga Nanga kubanga simanyi enjugula gyayogeramu ayogera danga civilian we are going to match up to Kinsasa wagamba zili mailo 13 banange Kongo jimuraba siku kulya nchima Congo it is a country erimu Uganda nya erimu ennyanja erimu ebintu bya Congo mazzi kati omuntu wagamba nti agenda nali ato kitegeeza Kagame yakuza amaato gonna agensi yonna bagenda kuyita ku bibira bagende paka Kinsasa. It is a tug of war. Olutalo luyinza olutwala emyaka ngaji mwala ba Sudan Southern Sudan yine erwanye emyaka 3 ate nga ground yeri clear musenyu bichi okujjako Aswa River yabata wanyenyo Blue Nile whatever and whatever. Kakati bana basajja bogeranga ba civilian no beaga no kwemulisa nanga kone nanga simujasi yali mobilizers wasekedi namu ne bawamba ne bali obululu namu mmekifo yena akulosinga najala ingira Rwanda na atandika mobilization nzenzize era nzenzize kandi mbabulire Kongo je mwogerako fe twagirimu bagambe Kongo etandika nga twala Kabila natibwa obane tutamuwamba netuleta wamba dia wamba naye afanga tatuse Kinsasa netuleta Bemba kati Kongo je mulaba twagisalako ekitundu naye yamala ne birema era Sekedi najeddiza kitya obuyekero obuli mu Kongo M23 enebizibu bingi nebwene wamba Bukavu ne wamba simanyi Bukavu ne wamba simanyi wa eri mu bizibu kubanga Kongo eri mu byekera ebibina byabayekera nga 10 ebiri mu Kongo ekyo kimu 2 Bemba yagezaako tatawe munene nnyo mu Kinsasa tatawe mugagga ndoze yali obanga ngabola bamutebire mugagga yazala Bemba naye olwokuba Amerika balowooza nti bajja tuuza Bemba mu ddagala alwane bamwe byokulwanyisa biki byonna ajja kujjako Kabila alimba era yamaliriza n'asalendinga n'ejjerye n'agende Kinsasa. Mbusa Nyamwisi ndoze kibina kya Bemba kyakitibwa MRC Congolese Liberation Movement ekya Mbusa Nyamwisi nga kiyitibwa UPC Congolese Patriotic Union kubanga Kongo olabya ekigambo bwot naye bakiza bati kati ndoza mukiraba mubaddemu abayekera nga Batoma Lubanga mubaddemu abayekera ba Laurent Ankunda nga mutuusi
ye yasoka mu M23 omu nama nakiwa Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda alabe ebintu byanga bimu emizanyo mingi n'agamba zitagenda kunsibira bwerere ne yewayo mu UN era kati ali mu ICC ali ankokoza za ICC yayogera bingi manya bwogenda mu ICC bakubuuza ebintu bingi ani abawe ebyokulwanyisa to Ntaganda yayogera buli kimu n'agamba tufune ebyokulwanyisa okuva mu nyanja yawa ye kanyonyi we wano ekatunguru ekasese right ekasese yes kubanga balina okukolako investigation Kongo koti ya ICC mulimu baloya mulimu ba investigator mulimu everybody ate nga abasajja bategeevu basoma olidde ne bababulana kakati fe ebyokulwanyisa tubijja gundi ebyokulwanyisa bikujja gundi njala bategeeza mulabe mundu ze bakwate Kongo muleme kulowooza ali bakwate mundu basiru balaba zino za Israeli zino za Italy zino eno Korea eno ngate eriko UF kitegeeza ati ne banoonyereza ne bamanya ate UFA okay ate eno yiga na masasi gawa kwegamba muleme kulowooza nti ebintu otalo UN yategeera ddabani abasupportinga M23 emundu ezikozesebwa kati mwalabye Land Cruiser bazikolera South Africa simanyi Bungereza simanyi wa baina Land Cruiser mpya zayitawa okutuka mu M23 ataka ye Goma yatambudde ndoze ennaku 2 from Kigali baina mundu mpya baina zikatuusa baina bichi baina ebyambalo baina elements baina everybody febe twave ruwero nga tujjo kwata Kampala twajja n'ensekere gali amaje gatakinze Goma nga gakubye n'obukindo baina ba leaders ababafuga kwegamba olaba ekintu kiri programmed muve mu byokubera mu nsiko fe tuba beef it was a beef up okay M23 okubanga weri but beefed by Rwanda government Muzei Kagame jeno ne bwaneegana emirundi 10 it is true kubanga badge yo yensi yo yaragiddwa nti sebo amaje M23 baina badge ye Rwanda kakati abayekera gobegana ne bambadde uniform ye Rwanda what do you expect South Africa yafidwa abajasi bayo nga 16 Tanzania yafidwa abajasi bayo nga 2 kakati waliwo ensi ezitasonyiwa Sadaka okugenda mu Congo yagendayo officially signed amajega Sadaka gagendewa e Congo tegagendayo illegally Kenya mweri Tanzania mweri mulimu South Africa mulimu Malawi mulimu bichi as Sadaka je ngabola ba NATO kakati goyinzo kulowooza nti abajasi 2 bafudde mu Tanzania ne kitwala emyaka nga 10 nga bakimanyi nti one day we shall make a revenge on such a country ne balawandika bendera ne bagamba Goma bawanise ne bendera M23 lero government kyobola banti M23 nafune bizibu bingi nnyo mu kitundu cha Eastern Congo omuli Lobero genda crossing to banda to Bafasende genda ko tulengo da side za borderline kati janko Eastern Congo Chanika Bunagana Uganda genda Uvira genda Kanyabayonga genda Magurusipa genda side wa kati janko Uganda Mpondwe kubanga bagala batwale party yonna paka Virunga Forest etwawula Uganda ne Congo kigenda kutwala abantu abo kuteera mu kitundu ekyo ebisale bigenda kuba bingi kubanga kati amaanyi gonna bagatadde ku Eastern Congo obadde ngamba Congo Brazzaville side yeyo najjo teri buzibu no yadde bali ba neighbor baabo yali nabo ba Congo oida kakati Congo Panau erimu South Africa erimu Angola erimu Chad erimu Tanzania erimu Kenya erimu n'ensi endala zitunaba kutegeera bonna balwanyisa ejeri baina support ya Rwanda kubanga yekyavuddeyo tegerekeka nti Rwanda is the one who beefed M23 what do you expect Rwanda as a country
taina we nfuna support okujja ko ngopoze mu America oba Abayisirairi oba kyatebayinza genda ku ground neba machinery be Congo bo bali ku ground kwe bali baina nyonyi baina equipment zonna ole ezale mesaluli Bemba ezale mesaluli Mbusa Nyamwisi era Bemba nga yali omuyekera mu Eastern Congo ne Mbusa Nyamwisi bagamba second sebule katukubeka akama omanya abayamba bano be bano kabakatulage kubanga naffe kyekimu batulaki bwe batukolanga kati ndozo olaba nti otwali wa Eastern Congo lugenda kubeerawo nga lwa Sudani bwe lwali lwaggalanga ne Bashir era naffe lwatukosaako lwe Sudani ojjukiranga bakubanga ebikompula by'ennyonyi nga bijja mu Uganda anti novo nga tonawirako nyonyi yonna n'ennyonyi zigenda kukola mu Goma because per now they have got a space battleground yeweze baba bakute Bukavu bakute Goma baba bagajja Lubero now kati sasa gambo okay batuyita bakazi let us start Congo kyenjitirako sikujogerako bwogezi mu equipment zokulwanyisa ya 8 mu Africa Uganda yankaga mu 5 ya aleka nawe jita ngatonna genda kugogo Congo mu byokulwanyisa namba meka ya 8 ate Rwanda nozere mwana mu meka ate Uganda katubera mkaga mu 5 Rwanda eri mu 8 Choli konti Congo ya amanyi nnyo kufa ku byokulwanyisa mu munene bwensi nnene etusinga mu byokulwanyisa etusinga olowooza nti amaje ga Congo temuli teri muntu agamba nti nno ku mundu osinga afanekano gaba yimya nange ninyimirano ne mugamba shoot nange ne mugamba aim 1 nti 1 tubala 10 ani ashootinga munne emuntu teri ko Luganda na aizo kushootinga mu yomukaga yani ngogamba 1 2 tuka kokome yenge kuyo kati yenga bali ya ku blue band nyizo musoka kubange yange enkalu ombiro gwange gwe kutemuyi masabu te emundu ebane nimi meka ebane nimi 2 single oba rapid single koletia ate single kola kwani ate rapid kati kubabo genda mu kubisachi nze anti tugamba mu setukuba mu rapid bobo kuba kati oyimide aim oide kwekuba anti kwekuba tukoyese tujja kwesa rapid kubanga simu kubanga nkuba nti nkuba katimba gwe yimira wainange nyimire wa kati abantu baga Rwanda erwana nnyo Rwanda okujjako Kabila okujjako Byarimana Uganda supported Rwanda you see umanya abantu abamu tuli mu Uganda wano abantu bali informed ate Uganda banna Uganda nze mbabwire ekintu kino buli we munabeera nga temuli informed tebitukwatako fe Museveni tumukoye fo biti Museveni ne bwafa leero Uganda ekyalina ebizibu byayo Uganda tugimazemu emyaka 4 fe twagiyita bagambye point ezatwala President Museveni mu nsiko yayi tribalism but now there is no tribalism abantu bonna basomye bafuna emirimu tebafuna ne bagamba nabasa batoli naba oli yagamba munne namugamba ha oboyinza okudayo kyuseri kati nsomye Makerere mfunye diguli kuliko Mawanda gongamba ngene tekako nabasa kakati nakyusa die ebintu ebyo napaka mu computer ze Makerere mbitwale mfuna omulimu era bali abantu bana bawako tumusiime ne nabasa ne natuherwa Mawanda tebamuwa era Mawanda mubonna amanya kati nze nkitegeera ntya ngenda ne ngamba nze ndi Muganda olide bwogenda mu URSS no sabo emirimu mubanga toli musinguzi muchunguzi na atuhwera kabandize kalo kalungi tofuna mulimu olida abantu bana Uganda babyogera kati mu Congo sichali mu standard ekintu kyo nikiba nti tribal is already on table nga twakiwanyisa mu nsiko nobuza President Museveni bino byatulwanya golaba otya tenange bana Uganda bansinzezza amaanyi yuzo muwide ku mwanyi president yabera ku kamera ku television yesu yonna nagamba aswadde bamuswazizza talina gwe yasiba kamandi ni chief ngaina abalwanyi be yagamba bogere mu Luganda kubanga tebasoma nagamba nswadde mu government ye nagamba nswadde president w'eggwanga netena gwe yasiba IGG Betcam yavuddeyo jona luli nagamba corruption issues your excellency the problem of Uganda buli mwaka baba trillion meka mu corruption abasajja bazimbye nyumba nezitaliza bazikopa bweru
bazizimbye nakasajja eyatali otya noga ene nyumba yonna eri eno mu kyalo eno mbu ani agikolamu mbu ya natuhwera emmotoka eyingirawo ya UC ne bagamba munda eno bw'oyingira bana abali ku mulyango basalasini naye munda eriyo aba SFC biri mu Uganda nolaba nti Uganda erimu abantu aba abaana n'ebyana olida kakati bwe tunagenda mu sisitemu eyo kyemba ngamba abantu President Museveni ne bwafa leero ne bwafa enkya Uganda ekyalina ebizibu kubanga ate bana ababbi ennyo bo bagamba bagala Museveni agende kubanga tebagala bintu bitegerekeke maaso ojude ekyebasiza Kazinda emyaka emeka eruzira Kazinda tabbangako ssente teyabba yekka yali akola mu vouchers kuwandiika biki naye nga tayinza kwogera gano ga big fish Kazinda yakafiiramu tuweza kubeera mu office nze nkola mu bya ssente nenziba ssente nga signatory banene kira panao Kazinda is rooted in where iruzira corruption kitegeeza bye twalwanirira bikomawo Mayinja n'agamba ebyabalwanya bize Museveni n'agamba gwe mwana gwe yogedde kyawo bali kusenena ogambye otya nti Mayinja nawe kulimba abantu naye weebiri kakati bwe kiba nti barifugees batandise okukwata emmundu ne balumba amawanga agali stabilized what do you expect bintu kuddamu budda kati ojja kuŋŋamba M23 ejja kgenda ekwate Congo bwe banayitayo emyaka 10 ngeraba bila divided what do you expect nga bagamba ffe twava Uganda naffe twagala kuddayo Uganda kubanga Kagame yagambe those refugees they was from where from Uganda nga ne bagamba naffe tuddayo waffe mwatukozesa tugenza okulaba mutuboola nga nabaga tuddayo Uganda nenga ayali president wa M23 yani teriwo president kiri edisi ate wabulako mu nsiko enala engenya president bagamba nti Ntaganda ate Ntaganda lyakolangana lead of rebel M23 leader wa NRM nsiko yali ali Ntaganda mu nsiko eruweru Museveni yalayira nga ennaku z'omwezi mmeka anga 26 mu mwenda ogolubere nafuuka ki nafuuka mukulembeze president yekyalebo nekikola ki nekivaawo naye ng'ennamba yaki ya ne NRA M26 erina president mpozi Kagame yagenda okuva e Rwanda agenda e Goma okay ng'oli tugenza nga tuli direct Goma batugamba mbu agataliiko nfuufu nti Goma yawambiddwa ani agiwandi ewambiddwa M23 nafirisobedde M23 ne Congo ne Rwanda kyekiki M23 is an agreement eyakolebwa nga naffe twakola pistol ya 1985 wawirako ntwava eruwero mu myaka 5 tuteesa yali 85 naye nga labor leader ali Tanzania